situation enagundi ayina ensonga erimu egomba ensonga ya Chris Evans erimu egumba abayimbi balina ebintu bye bakola oluusi bitategeerekeka naye si kyekintu ekiri awo ekyandimukaabizza alako balina pressure y'ekivulu omanyi waliwo ekivulu wootuuka n'obuuza ku banno nti ekivulu mukiwulireeyo abantu ne bakugaa nti ekivulu nga tetunnakiwulira kati n'otandika olowooza ebirungo by'oyongeramu wano ne wali kati Chris Evans ali under pressure tali sure ekivulu kinyikidde so he needs to catch our attention, that is one but one is frustrated abayimbi babikola nnyo ebyo ebintu n'omulinda ye najja ate ekisinga okutabulaawo abantu kwetumiikiriza abayimbi balina emize ddala abayimbi abatali b'amaanyi oba abali awo we watyo balina emize gyetumiikiriza omusanga akolera kamiri drop olwokuba kamiliyoni wamaanyi azitekeyo mangu naye asobola okuba nti kati ye n'abala nti nange tayini yange beneetuuka kamiri ajja kumpa drop kamiri n'atagikuwa n'otandika okukaaba ebyo yakaabe okitegeera naye abayimbi balina kwemanyiiza kimu Chris Evans waali awo nze nange naliwoko n'abamawulire ng'obayirawo omubiri n'obayirawo omubiri n'olowooza they are going to reciprocate okitegeera kyeggamba and they don't so Chris Evans kabeere ne gravity n'abayimbi bonna balala balina otegeera nti omuntu okeera ku makya nga betutudde wano gimuso buli kimu ng'okigezezzaako nekigaana n'osalawo n'ogaa kati ngenze mu muki mubali n'oyingira studio n'okuba tuniyo temutusuubira nti ffe tugenda kubeerawo tubalumirirwe olwokuba wali eri ng'olemeddwa kati kozze eno mbogenda kumpa support bw'oba wasoma n'ofuna degree n'otafuna mulimu wane gyani sirina gwena nanyine gavumenti kale etampa mulimu thank you for government nayo gavumenti ejja kunyola ntitwakuteerawo embeera ekusobozesa ate okufunayo obusente wadde tolina mulimu n'oyingira studio bajjajjaabo ne bakwatirako n'ebeera hit so abantu kati abo bonna gravity Chris Evans balina otegeera nti oli bw'omu bw'oti you start alone ebisigadde bikusanga okitegeera ate ekyokulala bebabeera nga si b'amaanyi nnyo nga bo bwe bashuuminga balina okwegayirira abantu mpa drop nsupportinga that's a simple fact nze ebintu nabikolera nga abamawulire oli ne bamukwata nodduka noddeeri nze nole bakyali bange bemmanyi bakyali bange mu mawulire bwe nafunanga ebizibu teboogera basirika okitegeera n'obasanga bapepeya n'abo batula obufofufu n'abo abaagala okukolaki abanyigiriza n'ate bwe batuuka ne bafuna ebizibu baddukira wange kasuku gw'olina eddoboozi yogerako era omunamubuuza nemugaa kati olaawo oddukidde wano twali tumaze okukola interview nga tukoze nemugamba naye kati interview mugenda gizanya naye nze ojjukira be nalina ekizibu ekiti notambeererawo kati mba kugenda omulimu ne gunzigwako awo walinonyezaani ani yandibadde so at some point in life you need to understand that everything you do is you. It starts with you. Kati bino ebisigadde bijjanga bonus. Kati wakuwadde drop Evans oba tebakuwadde drop kasita waliwo abakusupportinze abaddala. Yes, ne bw'onookaaba emirundi 10 omuyimbi nga yalina hit nga yakola erinnya lye nga gw'omwetaaga agamaziga tagalaba kuba amaviivi ne bw'okuba amaviivi abantu kati kankwe example wana abantu baagala omanya kyembagamba Chameleone yakola abantu ebintu egyo emyaka gy'edda kati bano bakoze kati Chameleone is a very good man today nti osobola okujja n'omuvumavumaawo n'akutunuulira n'akwata kasigala ke n'agenda nga ne bajjebbi tebalina kye bakozeeko yadde oba okitegeera I think the effects of that come with growing up
naye abantu bagendanga ne bamwegayirira nga Chameleon kuwa drop nti naaba ku kivulu kyo buli kimu nga kiwedde oba okitegeera olunaku olwaleero gwomanyi abayimbi bameka abegayirira principal jangu ku kivulu kyange jangu okagere nekolowooza kati principal mwange otuukako nina omuyimbi gwe naye naŋŋamba tunoonya principal bamaliza bamugaye nti wokka woosobola omufunira singa oyogera ne mukyala we kati olina ankubira nange akasuku muyimbi ki gwomanyi mukwano gwa Babi twogereko ne principal kwa kati levo zagejja so kati gwe ne bw'onooyagala okaabe nti mutabani wa Bebe abadde aŋŋamba nti anoonyeza principal ebbanga lyonna naye akafeeriza okumufuna principal talina kyamwagaza bote bosazeewo kikole muze nalabye otaddeyo mbu yakubye oluyimba nga luwana principal is wasting his time gundi eri muted chano bajigala kubadda teri muted naye kati Alan agenda kwongera ki ku principal because even in his wildest dreams I don't think unless otherwise nti Alan can be the uniting factor ku taata we ne principal okitegeera kati bino byonna byakola ayinza okuba yabikola eno side taata we gyawagira balabe nti kati ate Mutabani yakoze eki yagenze eri kati ate bapapale ne kati eyo principal yabibuuka byonna era ayina okuba nga ensonga akitanamulaba yeeyo kuba kati bwaba oluyimba yaluwulidde n'alulaba senga yamukubidde dda esimu namugamba mujangu tumiitinga waba wakkubira si principal yennyini waba wakkubira ogendera oba Dani Magic yakkubidde oba Kim XP nebino ebyabayimbi soko gye tunywemu wano kacaayi biki bwe mutuuka onywamu kacaayi munyumyamu awo eddakiika nga 3-4 ogendera ne principal ayingiddewo nga batutegedde nti wano wali sekiwa naye n'ayingirawo ne mwogera awo nawo ne mulyoka mutandika enkolagana okitegeera but I don't think so Alan yamaze budde bwe but I pray for him musabira kikutuka well and good kuba waliwo kokka sente side eri okusinga ate eri waliwo kokka sente kasobola okufuna okuva ku side eri kyesitamanyi taata we anaamukkiriza olutalo nga luli awo lw'amaanyi kyesitamanyi kuba ye nze nabeera ne Bebe emyaka nga n'olweggulo tutuula awantu n'atuula awo ne tulya ennyama ne tunywa bbiya ne tukola biki naye he has a genuine beef from the heart ne Bobi ku nsonga za mukyala we kwe zaava era yagamba nti kasita aneetondera ku bintu ebyo byonna nga biggwawo yanyiga nnyo eyo period yamunyigiriza nnyo waliwo ebyabeerawo ate ne bamala ne bakubamu ennyimba nga bamuzaalawo biki ne kimuluma ku mutima I don't know if now the perception changed but for what abeera kati okuva ndowooza lockdown yawo Apple si ye birthday ya Chameleon wetwali ewa Chameleon awo ng'atuteeyo keeki ndowooza we twasemba okwogera awaddako awo bwekasiko omanyi wesinisa tetwaddamu kukwatagana okitegedde yagala kuyigiza mirimu gyo ayina enkola gyakolamu ebintu bye which I like nti of course a musician olina okubeera with you need to have influence aggressiveness naye nga benkunyonyodde wali nti feno mawulire ebintu emu nabiyiga emabega nengezaako emu okugezaako birelaxinga nenyongera ate obiraba kati nembiviirako ddala kati ate nina ebintu bye neekutulako era oleyaizo kati kasuku nga tukyakulaba nnyo eno eri because ogera nobalabalamu nga it's not worth it okitegeera kuba abayimbi abo balaba buli lw'okureatinga friendship naye obeera wesse okitegeera ate abasinga abamawulire abasinga babuloga bafuna omukwano ku muyimbi n'atandika omukabira ebizibu buli kaseera kati omuyimbi n'atandika okuwewula kati nze nina kati ngaawo benkugambye banda banga ndi kiyenje nga bantu bange ate nga bo nali mbaagala genuine even before that
kate ne failing okundaba beyond what they used to see. So at some point otuuka n'ogamba that is life and you need to go to what's next. So kati kyekyo naye nga okuddayo wali Evans ntuufu okukaaba because he's frustrated, he's under pressure. Naye ayina okutegeera nti omubali yagujjamu bwomu. Okitegedde? Yes. Nga bw'okula n'ova ewammwe kasita ofuna omukazi n'ozaala interest ze ezisooka ziri ku mukyalawo n'abaana. Kati taatawo bagandawo babeera secondary. Naye ffe wano ffe tetukitegeera. Osanga mugandawo akubira omwana tannaddayo ku ssomero n'omunnyonnyola ti muganda wange nina abaana bameka bana bonna basomera mu masomero ga miliyoni 2 ze miliyoni 8 ngatteko van ngatteko oba requirements ki roughly netaaga miliyoni 10. Wacha abaana abatwala mu masomero ago kati ya akyakulabira wali we mwasuulira mwembi ewakakaddeeka ng'asula wansi osula waggulu naye kati abeera yeerabidde nti kati ate you have moved era kwe kuvudde ebizibu mu famire za Africa ezisinga yagana okuyamba omwana wange n'omubuuza mukwano nyamba owuwo nga sinayamba wange kikola oba kitegeera maama wo najjeeka nze ndi mulwadde n'omunyonyola nti omanyi omukyala naye mulwadde osanze tugenda mu ddwaliro nze yakuzaala nze wanzaala nesikyali naawe life moved on kati priorities ndala gw'oli maama wange naye togenda kumpaako kituufu naye ono omukyala ajja kumpaako ate tewali kintu kitabula mu bulamu bwansi eno nga ffumu nga mukyala utakuwaako effumu nga lyazze oyinza n'okuba ekituli mu mufaliso nze nkubuulira kati nze nina ebintu ebiri simple bye nategeera era bye njagala okugamba Evans nti nze muganda wange kasandaga mukazi we nti kasuku this my girlfriend ono mukyala wange bwe mba mbadde gye nsiiba nga nsala ku speed kuba kati waliwo akoze eki ate ayinza obutakyagala muganda nga ayinza obutanjagala kusiibanga wowe nga tannafuna mukazi naye ng'ensonyi zimukwata talina waakuba muganda we naye mukazi we bwajja ajja kuba inconvenience amuteekeko pressure kati pressure ye reflectinga ku ssaawa nga 6-7 ogw'ekiro ozukuseba oti effumu likuluma omukazi yasuze bwereere naga nti nedda gende wakasiku mugandawo akugjemu nokeera nga semanenge naazimbye ati kati n'olyoka onteekako muganda wo n'omuteeka ku minzaani ne mukazi wo watunuulira nogamba sijja siyaga muganda wange tekisoboka kubaawo. Kansabule ebintu byange Mr. Isaac omukyala yagambye todda wano ozitege muganda gamba omukazi we temujja mutegeera nze mumanyi wamaanyi mutemukitegeera kumbe so because kati ye contribution y'abantu abayisinga ebirala we biri babikola naye awo so kati ne wano bwe tuli Evans ayinoma nti buli omu adduka reesi ye okitegeera kati oyagala oli akuwa drop leero talina nkolagana naawe oba naye alina oluyimba lwe lwaleeta ekivulu kyo tayagadde kibeewo agate mwa drop ate ngende muyimbireko wali anayi ate nange wenjagala oteeka ekyange ate nebigula bwebiti nebitakola bulungi nga bagamba nange ndi munafaamu wadde ndowooza okitegeera bupolitics no bwabayimbi ggwe tomumanyi nze nsobola obukunnyonnyola nti oli wabeerawo aga nti bemuwaka drop naayitawo abantu banajja ku kivulu kyange ate wesitamuwaka drop wekamuwa ekivulu nekimusala ate nange gwe tobalaabe bakuba ennyimba oli ajja nakuba oluyimba kasuku featuring Jimuso oluyimba lw'amaanyi lutambula ogenda owulira atandise ebyekisiro naye oluyimba olwo olulaba ate lugenda tutumula nnyo Jimuso nze lumbikke mu wiiki 2 ne vidiyo tenafuluma olwo naaluzizika olulala n'omubuuza muganda wange kiki kyemuliko luli oluyimba lubadde lukyali lw'amaanyi kasukumayi tulina ekibalo kyetubala ffeeno katulaba olwo oluyimba lw'amaanyi nate luno lulusinga kate luno luntwala mu concert luno ne lufulopinga kwe bava ne bataba obadde obunterenyo bulaba so byebyo awo tuve mpulapula tujje